ekkomera libabbula ly'amagezi ng'omugezi Basudde bwe yagambye. Omulabe wa Uganda ali omu. Omulabe wa Uganda ye Museveni n'obwannakyemalira bwe. Era ffenna tulina kubeera nga tulwanagana nannakyemalira. Bwe tubanga ddala bye twogera bye tutegeeza. Bannayuganda batwegesa obwangu, batunuulidde era batulabira ku bikolwa byaffe. Mu maaso mwatusooka okwogera bwe tuti era naffe tukyogera era tukikatiriza kuba twagala ffenna kibeere nga kyekimu nga kitukwatako nti omuntu yenna ng'ebigambo bye oba ebikolwa bye byanguya okuvaako kwa Nnakyemalira Museveni, oyo munnaffe, oyo munnammwe Bannayuganda. Naye omuntu yenna ng'ebigambo bwe oba ebikolwa bye nga biyamba Nnakyemalira Museveni okusigala nga tulugunya Bannayuganda, okusigala nga tufuga, gwe oli mulabe wa Uganda, oli mulabe wa Bannayuganda. Kati mwe Bannayuganda mututunulire butunulizi mu bikolwa byaffe n'ebigambo byaffe, mutusengejje musirike. In fact musirika mukole kye mulina okukola. Njagala kubangulu nga mbategeeza Abaganda baffe iffe tetulekerangaawo era tetugenda kulekeraawo kulwanyisa Nnakyemalira mu buli ngeri yonna, ku buli front yonna gye tufuna. Tumanyi nti Museveni ekimuyambye okutufuddubalako ze sente zeyoola mu mannya gaffe, mu mannya g'abaana baffe, ne zibbibwa abantu be oba ne zikozesebwa okutunyigiriza n'okututta, ate nga oluvannyuma lwa byonna ffe n'abaana baffe n'abazzukulu ffe tugenda ozisasula. So mu mbeera y'emu olunaku lwa leero ku ssaawa 8 ngenda kuba nga njogerako n'akakiiko k'eddembe ly'obuntu aka palamenti y'e Italy, era byonna mbibagambe nga bwe biri. Museveni tumulabise nga bwe kisoboka. Ng'ekigendererwa twagala amawanga ago galekeraawo okolagana ne Museveni, era agakolagana ne Museveni gakyogererwatu nti nabo Bannakyemalira, nti nabo ba partner in crime, bane ba Museveni mu kunyigiriza Bannayuganda n'okubatta. Mwebale nnyo basebo, tubategeeze ebinaabeeramu ne President gy'anaatandikira. Ekyo nsaba tukigumiikirize kijja kubeerawo kubanga tagenda kutambula mu kyama, kijja kutambula ng'ensi yonna eraba era manyi ojja kumwerekerako osobola okuwulira amaloboozi ensonga ya NUP yandikoze eki. NUP ejja kgenda mu mwezi eri gyekikola ekisooka. NUP mweggyeko okujjuza ekyaji ky'amafuta ekiri ejjinja ejja kigaziya ne buli kitundu kya ggwanga eteekeyo ekyaji ky'amafuta okufaanako n'ebyaji birala ng'ebyemmere. Ng'oggyeko obusimagivu olema otya okujjuza amafuta mu byaji ebiriwo nga byereere n'oteeka eggwanga mu katuubagiro nga si gwa bizima n'okubizimba. Buli kitundu kya ggwanga tujja kusaayo turizama y'amafuta ate nga mwegali, so si pipa akulegama mu mazzi oba nakukuŋŋaanya asuulwe ku makya n'olweku. Ekyo ye pulaani yaffe, ate pulaani nambulukufu. Ekyokukola teweetaaga magezi ga njawulo kumala kugenda ku mwezi kumanya nti weetaaga n'amakubo ag'enjawulo agatambuza amafuta okulembera otya ggwanga emyaka 4 sanga nga Kenya basooka tugamba wabuli akasodo waffe oluusi bamuwera, oluusi ne bwesanga nga Sudan abasuubuzi balumbiddwa, naye nga minisitule y'ebyensuubula, minisitule ya East African Community ne minisitule ya Foreign Affairs tebatulaga nkola nnungamu egenda kutereeza nsonga eno, okukebera n'okutestinga abantu nga bayingira eggwanga n'okufuluma si bwe mutawaana. Naye kyakwasibwa baddiira abaagala obwagazi okufuna ssente bakikola n'ekikola ekyekiremya, era tulowooza n'ebbula ly'amafuta waliwo abagenderedde bagabuze basobole okudiimuula ssente bo bafune ssente nga bannansi bakaaba. Ate era twebuuza ye lwaki bakikoze nga n'okusoma kutandika n'omutima ogutaagala byanyigiriza gujjudde mu gavumenti eno. Twagala okula kubanga kati buli woyongeza amafuta ebbeeyi y'ebintu yeeyongedde, ebbeeyi y'ebyendya yeeyongedde, entambula yeeyongedde. Kyokka nga ne mu Uganda mwe tuli n'okutambula okugenda Entebbe weetaaga omutwalo gw'okusasula oluguudo, kati ate weetaaga n'ez'amafuta, ate buli wootuuka wonna weetaaga ssente. So bikolebwa n'ekigendererwa ekyokunyigiriza bannansi. Tetugenda kukkiriza, twagala accountability. Baani
abakola bino Ministry ya Trade ebadde luddawa National Oil Company ebadde luddawa nga reserve zibbibwamu amafuta era gakalira kyakusatu baani aba balemesezza twaka z'amafuta okuyingira era lwaki bakikoze kati bino ebibuuzo birina okuddibwamu fe tugenda kuyimirirawo ku lw'omuntu wa wansi ku lwa munnayuganda oyo anyigirizibwa kubanga lino eggwanga lya bannayuganda twagala obwenkanya twagala obulambutuufu era ku nsonga eno tugaludde tugenda kwesa buli muwaatwa gonna oguli mu mateeka ebeere parliament ebeere muwaatwa mulala gwonna okulaba nga tufuna accountability kubanga kigendererwamu okulaba nga bannansi banyigirizibwa era twongera okugumiza eddoboozi lyaffe nti bannayuganda fe tuli nammwe tunyigirizibwa kyenkanyi ate ngo bakama baffe okunyigirizibwa kumuyitamu kati eno basibya amafuta ng'owulira nti Kampala bagoba bodaboda nange wange ekyadono nga bagoba bodaboda tetugenda kukkiriza tugamba nti tewali agenda tusalirawo wabwe olina okubeera mu Uganda kubanga eggwanga lyaffe tewetaaga visa kubeera mu kitundu kyonna n'okukola wetaaga bwetaazi license wekiba kigenze wala naye tewetaaga ate kusalibwamu ti kati wano vaawo kati wano dda wali twagala okuza Uganda ku nfuga ey'amateeka ofuna abasajja nga BRDC bibeeri bubi kyogera bwogezi BRDC ogenda ogasoma ku mateeka gaffe tebalina nawe bagwa nina olosanga nga Uganda nayo etaataaganyiziddwa tina RDC ayogedde n'Oweero ayogedde ebyo apaana